mu ngeri y'emu ey'enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Kaakati okuva etteeka ly'ebisiyaga lyasayiningibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa, kampani ziizino zitandise okubeera nga zisibako ebyanguwa zaamuke mu ggwanga Uganda boolekere okwaboobwe. Anti bano bamaze okubeera nga bakitegeera nti etteeka ligenda kubeera nga libakwata, ate ng'etteeka lino mukwano gwange mpuliriza lyamala dde okubeera nga lirangirirwa kaate nti omuntu akatiddwa ng'ali ekisiyaga ajja kubeera nga ateekebwa kalabba, ajja kubeera nga asibwa amayisa oba okusibwa emyaka 20. Kaakati kampani zino mulimu ne NGOs nazo zisazeewo okubeera nga emirimu gyazo gigipoozinga gikaaka tujja tulindako nga bwe twetegereza embeera eno, kubanga wano omuntu ayinza okugwa mu katego munnange n'abeera nga tasobola kubeera nga akavaamu, kubanga olede kyalangirirwa ddala ne mu constitution eky'ekisiyaga Uganda kyamala dde okubeera nga kiwerebwa. Kakati nze Eke Master ku timbe gagadulwa Eke TV ngenda kubeera nga nkulambulira ensonga eno ogitegeere, owulire ebitiisa by'obadde osinga okubeera nga oyagala, ate munnange kampani ezo zidduse. Era munnange omupya kankusabe vidiyo eno mwobeere nga ogiwa ekigalo, kobeere nga oli mukadde vidiyo eno gimpeera ekigalo. Kakati ate era bw'obanga tunaba kubeera nga osubscribinga kankusabe n'obuwombeefu osubscribinge ku mukutu gwaffe okonene kadde vidiyo zetuteekayo nga zino obeere nga tozisuwa munnange, obeere nga ozifuna direct, olwo tubeere nga tutambula ffenna. Kakati no munnange ulire ebigambo bibino, kampani tugenda kutandika na DSTV abanyumirwa emipiira DSTV mugimanyi bulungi, eno kampani erudde mu ggwanga Uganda ng'eweereza. Kakati nabadde nakoledde akatambi wano ku AKTV nega nti eggwanga erya Amerika lyamaze dde okubeera nga liyisa ekiwandiiko namutayiika nga lirabula bannansi baalyo nti agenda wenna e Uganda ng'omanyi nti okwatagana n'ekisiyaga ng'okiwoomerwa totawaana, kubanga e Uganda etteeka lyayita okusanga ng'okirya munnange ojja kuteekebwa kalabba oba okusibwa amayisa, oba okusanga ng'okitembeeta oyinza okusibwa emyaka 20 mukwano gwange n'obeera ng'ovundira mu kkomera. Kakati nno eggwanga erya Amerika lyamaze dde okubeera nga lirabula abantu baalyo okubeera nga baba bazze Uganda babeera beegendereza nnyo ensonga ezo ez'ebisasiro omukwano gw'ekifuulannenge bazeewalire ddala, era bwe bajja kuno babeere bantu balongoofu kumpi nga basinga ne bamashehe bahaji oba abafaatha. Kakati nno ebyongo bitadde ku mabbali, laba kampani ezimu bwe zimaze okubeera nga zimala eggobe mu kibya. Nakunyolire nti kampani ya DSTV International Media Companies eno yo munnange yasazeewo ddaddaddadda ng'era ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano mwaka 2023 etteeka lino lwe lyayita, DSTV amangu ago yateekerawo ekintu kino mu nkola bwetyo content yenna akwatagana ne ge oba muyite ge content mukwano gwange mpuliriza DSTV yamuwera. Bano bategeezeza nti bakola kino kubanga baagala nnyo okusigala nga bakolera mu ggwanga Uganda n'okubeera nga bagoberera amateeka agatambuza ensi mwe baba bakoledde. Kakati bano jjukira nti kampani eno eri owned by Multi Choice era ng'eno Sub-Saharan Video Entertainment Company. Kakati nno jjukira kubanga nti eri owned by Multi Choice, bano baasazeewo ne bagamba nti bo tebagenda kubeera nga bongera okubeera nga bateeka channel n'emu ku kisowaani kyabwe ng'eri ng'epromotinga content owabasiyazi, kubanga wano bagamba nti Choice oba kampani eno bw'ebeera nga ekyalinayo channel yonna etambuza ebintu bino oba ebyogerako, channel eno ng'eri ku kisowaani ekyo kijja kubaviiramu okubeera nga bagwa mu entata ey'okubeera nga naawe abipromotinga babanga ababipromotinga. Kakati bano baga nti fe okubeera nga tulaga show zino ge content ku kisowaani kyaffe ekyo ntayi kikafuuwe mugende ewammwe Uganda tetujja kubiragirayo. Kakati bano bo bamaze dde okubeera nga basayininga era ne baga nti ge content oyo ye bamaze okubeera nga bamusalako ng'ennaku z'omwezi 29 oyo content yenna baamala okubeera nga bamuwera, anti nga batya nti promoting okukwata nga opromotinga. Kakati no baalinga abali mu promotion, kakati ne basawo ne baga nti bwe banga ne promotion bagikwatira bagenda batusiba emyaka 2 oba n'okutuwera since tuve mu ggwanga Uganda nga tukolamu ssente. Kakati mmwe mutuviire era mukwano gwange ampuliza bwe batyo content yo bamwera. Kakati ate waliwo ne NGO endala eya Human Rights Awareness and Promotion Forum and Health Orientation. Kakati yeno ebadde mukwano gwange ekolagana butereevu nnyo n'okubeera nga eyamba banna Uganda okubeera nga etuyamba okulwanyisa omusujja gw'ensiri,
okubeera ng'eyambako ku balina HIV, okubeera ng'eyambako abantu abalina akafuba. Kaakati bano ng'ennaku z'omwezi 3 May 2023 bagamba nti ebintu bino bye babadde bateekamu ssente zaabwe ntayi, era bano obuyambi bwe baali bawa ampuliza baabusalako, baabusalirako dda ne bagati bagenda kuddamu kubeera nga bateeka ssente mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri, tebagenda kubeera nga baddamu okuteekamu ssente mu kulwanyisa HIV, tebagenda kuddamu kuteekamu ssente mu kulwanyisa akafuba oba muyite TB, mpaka ng'embeera eno emaze okubeera nga eteera. Jjukira abasajja bano ab'ebisiyaga balina ssente empitirivu nnyo, era kakati mukwano gwange ampuliza ze zisinga okubeera nga zibeewagisa n'okubeera nga zibeewaanisa okulinnyirira buli omu n'okubeera nga bamukakako omukwano guno ogw'ebikukujju, so nga ate bandibirese omuntu ayagala yabikolako. Kaakati bano bagamba nti tebagenda kuddamu kubeera nga bateekamu akasente, era nga balaba DSTV egambye tegenda kubeera nga eddamu okulaga kontenti yenna owagge, kubanga omwana ayinza okubeera nga abirya ne bamubuuza waayo ebintu bino wabiyigirawa, naga nti nabiraba ku DSTV. Kaakati awo tabbu eba egwidde DSTV. Kaakati aba DSTV okola bino byonna bagambye nti ntayi muddewa. Kakati waliwo NGO endala emayiddwa nga HRAPF, bano mukwano gwange ampuliza baali bayimirizibwa dda nga netteeka ne teneba kubeera nga liwandiikibwa. Kaakati bano bo baali banoonyerezebwako, gavumenti yakuba ttooki naye bantu mmwe nga mulinga abali mu kintu kino eky'omukwano ogw'ebikukujju. Kati bano bo gavumenti yasawo nebeera nga ebayimiriza nebayimiriza leka katusooke tubanoonyerezeeko tulabe kiki ddala kye mukola. Kaakati bano bo baga nti ne banamala okutunoonyerezaako tetugenda kubeera nga tuddamu okukola emirimu gyaffe, kubanga bamadde okutuweebuula n'okulaga nti betukola byebyo ate nga ffe si bye twali tukola. Kaakati na bano balabika bameze entondo ne bamera akasajja ku mutima, basazewo ne baga nti batunoonyerezeeko, naye ne bamala okutunoonyerezaako tugenda kusigala nga sinaba kubeera nga tuddamu okukola emirimu gyaffe. Aba HRAPF bano be balayidde bwe bati baga nti emirimu gyaffe. Kaakati nomukwano gwange jjukira ne gavumenti yennyini ey'eggwanga erya Amerika n'amawanga gano aga Bulaaya nabo baasawo ne baga nti kemugeza. Era mukwano gwange ampuliza bano obuyambi batandika dde okubeera nga babukekejjula. Jjukira ntwetaaga obuyambi, ensi yaffe ebeerawo ku buyambi, wadde nga ensi yaffe era tulaba nti ngagga, naye ssente zino tetumanyi wa gye ziraga, tetumanyi zikola zitya, zetuwaamu emisolo oba tegimala. Kaakati no gavumenti za Bulaaya naddala Europe n'Amerika baagasugenda kuddamu kubawa buyambi n'akamu, kemugeza ne muteekako omukono. Era baavumirira nnyo ekintu kino ne baga nti kyawulayawula mu bantu okubeera nga babasosola olw'enkula yaabwe oba olw'ebyo bye bakkiririzaamu bo. Kaakati bano ne baga nti nabo bagenda kutusibira ekikookolo obuyambi maneyane mye, naffe ntuga nti oba temutuwa mulekeeyo kubanga mwe mutwesibako, mwave ne mujja mutukolonizinga wano ne tukkiriza otukolonizinga. Kaakati bwe mba mwatuvira ne mutuwa obwetwaze ate kaakati mukyatwagazaaki. Era jjukira bano baaleera ne baga nti bagenda kututeekako n'ennatti ku bakungu abamu. Era nakunyonyola wano nega nti sipiika w'eggwanga Uganda, paaliyamenti ya Uganda, ono ye baamala dda okumuteekako ekaligo, baamusiba dda kantuntunu, baamukuba ekibaate bamusako ekoligo. Takyalinnya mu ggwanga lya Amerika, takyalinnya mu ggwanga lya Bungereza olw'okuba ye yakubiriza paaliyamenti eyayisa ekintu kino. Kaakati nawe tuuse nga kampani ezimu zo zalaidira nega ffe katusibeko ebyanguwa, endala ne ziga nti ffe katupoozinga emirimu gye tukola nga bwe twetegeeza n'okkuba ttooki oba teriitukwate oba linaatukwata. Kati nze Eke Master mukwano gwange ampuliza nobombe fidi eno gimpeera ekigalo, obanga oli mpya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe okunenekade, tutambule nga ffenna muwaka waffe wakabeerako mungi nnyo atajja addiriŋŋana. Vidiyo endala ziba zikwatagana n'empya era muwaka waffe gwe tuba tukoze. Mukama Katonda kuume. Bye bye.